What do you think about okwera nga abantu batandise okwerumba ewaabwe? Waliwo kikusukkako. Kuba kati ate ggwe. Waliwo kikusukkako eyo. Nze mbasinga nnyo kyenyinza gamba kubanga ekyeyo kiralamu eyo movie. Ngono naki. Ngono naki wange. Na security lamanya asibiawe ate nze nekyenjawulo. Nze ne banibba bange security yange. Kirina okumanya. Tuwalabira bwati. Kasi ngoze mu bubiri. Well, banoonyereze balabe kumanya banoonyereze balabe all byetuyinza okwetaaga mu ndongo is peace. Peace and love. We don't need that thing of kubanagana kubanga tusinziranga we bituuse abantu bayinza okufuula obulamu bwabwe ate nga tubeetanga bonna. This guy is around. I don't want to hear Pallaso afunye obuzibu or any of the team over alien. It's not good. Kubanga balina abawagizi abakkiririzaamu. So when they go into this kiraga ekifaananyi ekibi. Yeah, so I know that issue it shouldn't get to that point. Pallaso kyaliwo nnyo era ne ku Christmas mwali mwenna. Wayogeddeko naye ku mbeera eno? Okyamuliza kakanya obusungu? Naye nga lwaki abayimbi mwadwale mutambula n'amagaali? Bijja babuuza batambula n'amagaali kubanga nze omu tambula ttiimu gye nkola naye. Otambula na Range Rover? No, ne baani yange ereeberako mubaamu abantu. Mubamu wa camera, DJ, security, driver, n'abalala. Naye buli omu atambula alina kyankolamu. Kitegeeza bali bo batambula n'abantu ezo eggaali baba tebalina kye bakola. Simanyi era nabo balina ndowooza kye bakola. Kye simanyi era kye babeta ne babuuza. Okay.